Yes, nkulamusizaako mukwano gwange najjo sinza oba ng'otuwuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, awuniikiriza ebibiina ebiri ku byobufuzi naddala ebiri ku opposition side. Waavuddeyo n'ayasanguza ebintu ebiwuniikiriza ensi so nga ate byayogera buli muntu abadde abyota bunwe ku social media nga bigenda mu maaso ku by-elections mu kalulu aka Kawempe North akabadde katujjira ennaku eziyise emabega mu wiiki eno. Tujjukira bulungi nnyo ekibaddewo buli muntu adde akiraba ng'ebitongole bikuumaddembe bifuuse baana baliwo mu kutuntuza n'okkuba n'okufukumirira bannayuganda emiggo abalonzi naddala abo abali ku sayidi evuganya ekibiina ekiri ku gavumenti. Kaakati General Muhoozi Kainerugaba afuddeyo n'agamba nti no kubaalumiddwa twalabimu ne bannamawulire nabo baalumiddwa abamu ne babatwalibwa ne mu ddwaliro era eno yabadde nga operation ey'okuba bannamawulire. Munnamawulire omu twamulabyeko ng'agamba nti nno yawulidde nga bagamba nti no tewannamawulire n'omu gwe mukkiriza kusembera wano, buli gwe mukwatako mumusibe mumukube. Wazira General Muhoozi Kainerugaba agambye nti bannamawulire abo abaakubiddwa beesanze nga bali masekkati g'okuwaanyisiganya omuliro era agamba nti ebitongole eby'amagye ebikuumaddembe byabadde bigezaako kwetaasa n'abawagizi ba National Unity Platform badde bagezaako bakasukira amayinja era ne beesanga nga bali mu kulwanagana ne bannamawulire. Naye n'agamba nti nno agenda kuba awisaayo olulu lw'ekigere ateekateeka okumiitinga bannamawulire bano basobole okuba nga boogeramu naye tubasabira Mukama Katonda asobole okuba nga abasuusa mangu. Naye ng'agamba bannamawulire bano abamu ba kibiina kya National Unity Platform badde basosonkoleza ebitongole ebikuumaddembe eno bye babikasukira amayinja era ebitongole bino ebikuumaddembe ne byesanga nga nabyo biri mu kwetaasa nga byegezaako kwetaasa ku kacyankalano nakw'egumbiro n'amayinja agadde gakasukibwa bannamawulire saako n'ab'ekibiina kya National Unity Platform. Oli ku UG Update TV kosinza oba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayunga n'ogwo mukwano gwange gw'atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Olowooza ki mukwano gwange ku nsonga eyo? Gy'odo Ssenyonyi avuddeyo n'ayogera ku nsonga eno eya General Muhoozi Kainerugaba gy'ayogedde okuba nga bannamawulire be bagenze mu maaso n'okulumbagana ebitongole ebikuumaddembe saako ne bannamawulire. Agambye nti nno ye alaba kino kya bwewussa era kya bulalu era tamanyi CDF ono Chief of Defence Force oba omutwe gwe gwetaaga kukebera bukebezi gyebadde endowooza ya Gy'odo Ssenyonyi Leader of Opposition gwe endowooza yeeriki nkwanirizaako nnyo mu comment section. Mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku UG Update TV obubaka obwo kamubalekereko. Yes, oli ku UG Update TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe omukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku UG Update TV. Mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga UG Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno. Mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu
ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga abalikinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa gw'ogenda ottiikinga gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV, mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.